abagenda okulayira 70% ba 75% obululu babba bubbe kutandikira ddala ku president w'eggwanga President Museveni. Yes. Era obunkinki bwiyongerera ababaka ba NRM mu State House ne President Yoweri Kaguta Museveni nkugambye buli gwe balangirira nga teyawangula. Oh my God, obadde okimanyi by election zinaatera okuddamu abatyagwe tula wansi ha video mu maaso ogenda kubeera ng'ogyerabirako Kyagulanyi Omukiga kyabakoze. Oh my God, nga tebanalabira ebyadala balina okwetonda. Video eno nga buli nkola yaffe soko gimpereka like bumaze subscribinga naddala gwe munaakyukakyuka ali so that latest updates nga zino obiringa ozifuna mu budde. Obadde okimanyi nti no almost 75% ez'ababaka abawangulira ku kaadi eya NRM baba bayitira ku kaadi ya NRM ne president waabwe abakakwata. Mu video nyago soko gyetegerezebwa Munnayuganda ali eyo otubulire ebyaddala Kyagulanyi n'Omukiga byayogera gye biri binaasoboka nga His Excellency Robert Kyagulanyi afunye obuyinza kubanga ye yagamba nti ebyaddala bajja kukola by election kama mbaya ni mbaya naddala side ze Bukedya ebw'omukulu Honorable Anita Among. Video ino soko girabe tumayi tuyongere abagenda okulayira 70% ba 75% obululu babba bubbe kutandikira ddala ku president w'eggwanga President Museveni. Yes. Era mbadde nsaba ku luno bwe baba basobola wano we basitulira Bible ne baga nti so help me God bano abetwewaŋŋamyako ne batubba n'emmundu bandikutte emmundu tebaga so help me God. Ekyo nsaba busabi wano we batera obbawa Bible ne Qur'an n'emmundu bagiseewo abasajja babalayize emmundu kubanga batwesibako bwesibi batubba mufo ky'okuwanika Bible oyagala bawanikemu emmundu. Ekyamazima kiri nti tuli mu ggwanga eryawambibwa. Eggwanga lino buli kintu kyonna kyonna kye tulina ensangi zino kiri mu kifaananyi kyekyo ekyandibadde kikola naye nga tekikola. For example, parliament yaffe bagiwamba, amagye bagawamba, institution zizo zonna kitongole ky'obulamuzi bakiwamba to the extent nti omuntu nga Edi Mutwe asobola okumala mu kkomera omwaka n'ebbanga eryeyongeddeko nga bagamba yabba esweta of which nga omusango gwonna guli mu kalibe eyo singa kooti ziba zeetengeredde zimuwa bondi n'asigala ng'awere nemba n'omusango ogwo mwe bwe muleeta obujulizi obumuluma ddala kituufu yabba yadde keebe esweta keebe essimu ne mumusiba obusibe obusalire. Naye kati tuli mu ggwanga nga Mwai Museveni ne mutabanyi we bye basazeewo ku buli musango ki naddala ogwekwasa ku byobufuzi kooti kyalina ossalawo. Mu ggwanga nga buli kimu baakituwambako ebintu ng'ebyo ojja biraba mpaka nga twenunudde nti saawa zino Mwai Museveni ekyo kyakola n'amagye ge okuwamba abavubuka okuva mu bitundu ebyenjawulo tekiri wano wokka wabula buli wonna we basportinga nti bano abantu bakkiririza mu nkyukakyuka. Wano tulabyewo kweno galaji kuliko ambuleera wano batugamba mweno baala bakuba nnyo nnyimba za Robert Kyagulanyi Ssentamu bakukwata ne bakusiba kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ayogera nabo nengamba batebawulira olulimi lwayogera nze nengenda njogere nabo era kuba ekyasinga otukola obubi nti n'abasirikale abo abasinga twakizuula luvannyuma nti Mwai Museveni yali abapangisiza okuva mu nsi ez'enjawulo kubanga bye twayogeranga ebisinga tebabitegeera. Baali tebawulira olulimi lwayogera nga ffe tulowooza Abakiga Banyankole olw'okuba basinga okuba wano be tulaba kumbe bali bayali abajje South Africa oba Netherlands oba Congo kubanga waliwo nabagambiranga nti tuleke mutwesonyo nga alenze mpulira ekigabo mukifate mukisire ku motoka kati wabaka sinahalira nkyakanoonyeza manye lwa lulimi ki naye abasinga baali teboogera na Luganda wadde Olunyankole wadde tebalumanyi baali bapangise gaali magye ganjawulo olw'ensonga Mwai Museveni akimanyi bulungi nti amagye gagali wano mu Uganda bw'oli bw'anaabakuba kubanga atakiraba eggwanga lyonna yakimanya nti erimwagala lirwanirira nsi yaabwe kula nti liriza mu nfuga ey'emirembe ey'okuba nti tusobola okukyusa obufuzi mu mirembe akisuubira era akimanyi nti ajja basindikayo okukuba baleme okukuba. That's why addira bano abaffe n'abawola eri ne bamuleetera bali ne bambala uniform ne bateekako amanya gaffe ne mutaga bakajja kulinga bakateeka kuno ng'olaba Mwami Roni yakukuba mu kiibi olowooza mu kiibi yakuliko omuddemu mu Luganda lw'omanyi okowooza onzita nga tabitegeera. Embalala ku Cancer Institute temuli bitanda abantu beebase Kabalaza bwe bati n'obugoye bwe n'obugundo budomola enswera zimunyookako mweri gye mga nti ffe tuli bulungi eri ye Mekka fenna tuli Bakyagulanyi twafuna eggwanga eppya tweddira Museveni akabbiro ye muwoozi omubala gugamba eshaha yoona Museveni ntuza kuteera engwara people power
Alright, nga tubitedde ku mabbali ndowooza muwulidde n'ebyaddala ono omusajja Nsibambi yavaawa. Tukabagamba mbu lecturer n'ebyaddala ba lecturer b'e Uganda ono omusajja temusobola kuvaayo ne mumwegaana kubanga ebyaddala oh my god abaswaziza kutuuka kwendulevu. Njagala osooka omuwulire engeri gye yeewanamu mbuno y'omu ku bannayuganda abaliwo nga bayisa etteeka erya Sovereignty Bill 2026 ng'alinga agamba nti no ye yadde baamukuba akalulu sayidi zeeri ewaabwe ye musanyufu kasita Sovereignty Bill yazze bingi nnyo byeyayogedde. Njagala omwewulirireko ongambe ebyaddala olowooza n'omusajja wayazikola bulungi oba depression ey'okumukuba kalulu yakola ki eyamucyankalanya obwongo. Video yino so etteeka lino lyayise ne bompa ne malirawo lyayise gwe kikumala ekyo nalibaddemu mutange kibayita political reality webaka na mwenda kibayita political reality oba mu Luganda bakinyonyola batya ki politics kyaki kyali kakati gwe tolina buyinza bujja kuwakanya tteeka lyaweereddwa ne liyisibwa abantu abawere 277 nga wawezeza 5 n'ofulumira wandibadde oliteesezaako bonna bano ababaddemu bebayita opposition tewali n'omu yazemu kwogera ku kawairo naaka okutereeza etteeka oba odigoba n'ogenda otandika okugamba nti neteeka B ogenda kukola kinga president addeko omukono ligenda kujja likole nga munongosebwe lyabadde tulina kwestrategizinga tulabe wa amateeka begajja tukole ki okukulaga lyanyi mugenda kola kinga president amaze teekako omukono kwewulira lyanyi njogera sinungi abantu anti awulidde nawe ogudde mu kakodo k'okolima olabye nona azibudde mu kolima ngenjogera sinungi enjogera ennungi egasa kinga ekintu yandado kitereeza FDC mwaite mfuna sente kuva bweru okufuna ngokyali mu FDC temwafuna ku kasente Political Organizations Act egamba ki sente ezo bazireportinga kati wozijjayo ebweru neziyita socialism here atakkirizibwa oyagala gavumenti eri mbuyinza etunebutunuzi twadde n'omubaka n'agenda mu parliament ya European Union ne batandika okuteekako si nvumbo ebiragiro twayise etteeka erya homosexual ne bagoba neba speaker obutagenda kutambula kati ibyo bitwagala okukuuma nenze kyembadde nsaba dancing amaliriza muwe ekitiibwa abakulembeze bammwe temujja kubeera eyo gwe toli surveyor noyagala wepimire ettaka siri doctor ngono bwali nenjagala nejjanjabe abantu bwe tunavaamu ekyo nenine tekali yande bwe babirani bete litambula naye omutuulawa ogamba ti bannayina etteeka B so etteeka lyayise era ligenda kuba tteeka oba balireetedde ani oba balireetedde ani ligenda kuba ki abaana bamugezeeko okuwakanya nze sijja kubeera mu abo muna genda mu makooti mukulu kabalya bwedde abuuza ekibuuzo ti ani alonda ono ani alonda minisita kati eyo gye mugenda ogenda diversions zifuuse diversions mu Uganda kugambya abasajja kyebekola oh my god bagezaako kubinda nga bacyankalanya bajja bannayuganda ku mulamwa ogwanga 12 May mujukire bulungi lwe lunaku His Excellency Yoweri Kaguta Museveni lwagenda okulayira naye abaana ba NUP bo bagamba ssebo osaaga olina okusooka ofulumya DR forms nga tonaba kubeera ng'olayira. Njagala kumuyiriza mu comment section mulowooza n'omusajja n'alayira nga tafulumiza DR form ku ngeri abaana ba NUP ennaku zino engeri gye balimu abanyiivu. Imagine wano mu Uganda bavuddeyo batandise okubeera nga beekalakasa. Njagala osooka owulirize Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa nga kugamba nti no gw'olina nga luli olina ebizibu namba ze ziriwo 711 osomukubirako bwana mu inboxing WhatsApp nabira nga kulomba edduwa ebizibu nebira nga bitira takozesa bikola bya kirogo so mu inboxing tofa na bizibu eyo gy'oli soko muwuliriza. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku
kuddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Mukoze buli diversion mulesa akasajja kassa abaana b'abandi mwisiza obuteekateeka osima akalabba kakomyewo ke mwali mwajjawo mumenya amayumba g'abantu musima muyisa etteeka lya basolovunite biki abali ku mawanga tetukyali bannayuganda byonna mubikoze naye simanyi kye mugenda tuleetawo kati oba mugenda kutta mulambo gwani okululeeta mu diversion naye nga tubanja we rejected the fake results. Twagala buwanguzi baffe bannayuganda tufune ku ddembe basajja mmwe tubakooye twabakoowa mutuviire we muta entebe mbulungi tetubayinaako obuzibu we mwagala entebe mugite nga tuyisemu eri embeera naye mugenda tuwulira naye nga tubakooye mukoze buli kimu muwambye abaana b'abandi abakazi mubafudde bannamwandu abasajja mubafudde bassemwandu mubbye amataka g'abantu bantu mubajjako emisolo nemwe muloza mugenda fana ebyo ebyobugagga mazima ddala abaana bammwe bajja bisasulira we mutawe bannayuganda buyinza bwabwe oba buwanguzi bwabwe nga balonda Robert Kyagulanyi Center mu 2026 nga 15 abaana n'abazzukulu bajja kisasulira mutunda abaana ba Gaddafi baliwa mwa bali basinga Gaddafi kimwesibye ku bantu muloze ebyobugagga mugenda fana byo muleke rigimu yammwe Yesu ebaddewo abagagga wadde bagagga wadde ne rigimu endala ejje ye yakyagulanyi ono alya n'ono alya ne mwesibye muyinza muganya oweereza eggwanga obulungi mukonya batulugunya basiba bakakatikako misolo na kuyisa biteeka bya kisiru kati diversion zonna muzikoze mutujjeko n'obutaka bwaffe ffe abanaku simanga 25 teri kuzimbako oba mugenda tuwayo mulambo ky'okugenda tujja ku kino kye tubanja teri amanyi naye nga kati paka lw'onaalayira